Hey, good not enough. They are still more whatever they are saying. Are you okay? Are you okay there? Are you comfortable? So, olunaku olwaleero tumaze okubanga tuuka mu High Court olinawo okuddamu okuwulira court ruling ku musango ogenda mu maaso obwangu tutadde bibunkenke. So kyenjagala okutegeeza ku Bannayuganda nti ffe twatuuse dda era kyenkakasa nti olunaku olwaleero esuubidde nenyo naddala ku ludda obwalibwa nga simulala agyali mugezeewo. Ensonga zaabwe tugenda kwogera okubanga tuzibawa okwogera okubanga tuzirondoola okwogera okumanya wa gye biggweera naye nga kiyinza okutegeeza nti abantu bakedde bangi nnyo nga gye ntumiza newankubadde ng'olwaleero amateeka ag'okuyingira gabadde ate malalamuko nti si buli muntu okwegendereza kungi nnyo disipulini y'amaanyi nnyo kyekikulembeddwamu ola kirungi okwebaza ku bantu baffe ti bali smart nnyo bakumye obukakkamu buli muntu yenna mutebenkevu wonna waali oba oli awo ng'akabonero akalaga nti wayinza okubawo kessuubi eddala mu ngeri emu oba endala. So wetutuukidde oba bwetwogerera okusiza ku b'enganda za hajj bonna balabiddwako nga batuuse mwene maama we n'abantu abalala abasistaazi n'abantu abeetiibwa ebyenjawulo. Naye ng'olunaku olwaleero kyenjagala okutegeeza nti ffe byonna okuva lwe bigenda okutandika nebyo bigenda okukomekeza tujja kuba tugawa tusuubira nti omulamuzi bali ssaawa 3 ajja kuba atuuse olwo kati luli igende mu maaso yonna era tujja kuba tugawa mu mikutu gyaffe ekyenjawulo. Olunaku olwaleero meeya singa haji tabaweebwa muzaako kino ng'abali ku ludda haji tewali kyetuzaako kubanga ffe tugoberera amateeka naye ate tewali nsonga lwaki ate bamutuuka because eddembe lirimuweebwa ssemateeka nga Munnayuganda the concerned citizen ate era atannaba kusinzisa omusango so eddembe liteekeddwa okumuweebwa ekyo kitali kyagamba nti obajje wati eddembe liteekeddwa okumuweebwa naye ng'ate okukkiriza kwe tulina nti olunaku olwaleero ekibanga kyonna kitambulira tewali nsonga lwaki batubakutuwa.